n'essanyu lya nsuso okukwasa aba Buganda Land Board emijoozi gino nga bagenda okudduka emisinde gya Kabaka tujaguza emyaka gya Ssaabasajja Kabaka egy'ensanvu egy'obukulu. Tugenda kudduka bameka mu Buganda Land Board Senkulu? Mukama wange ssebo ow'ekitiibwa ffenna kye tukakatako abaweereza ba Kabaka nga bwe tuli mu Buganda Land Board okwetaba mu misinde gino, era bonna abaweereza bamaze okufuna kati obujoozi nga bw'obutuwadde, era tuli beeteefuteefu ku lunaku olwa Sande okubeera mu Lubiri nga tutambulira wamu ne Ssaabasajja Kabaka mu kulwanyisa ekirwadde kino ekya Nawokera wa Siriimu. Ffenna ku lwasabbiiti nga 6 tuggweere mu Lubiri e Mengo tugule emijoozi giri buli wamu, giri wano e Bulange e Mengo, giri ku maduuka ga Airtel, giri mu hypermarket, giri buli wamu. Ffenna Ssaabasajja Kabaka agenda tuwubira nga tutandika okudduka Sande nga 6 tudduke tugube mu Kenenya mu Uganda ne mu Africa yonna. Mwebale ffe nga Buganda Land Board enteekateeka bw'ebeera ya Bwakabaka kiba kiragiro eriffe. Ssaabasajja Kabaka ng'akulembeddemu enteekateeka eno ey'okudduka emisinde nga tulwanyisa akawuka aka siriimu, era nga abasajja tulagiddwa tubeere abasaale mu kulwanyisa akawuka kano mu baana abawala. Twebaza nti Katonda atuwadde ekisa okubeerawo nga Ssaabasajja Kabaka aweza emyaka 7 egy'ekitiibwa. Tulaba nga enteekateeka eno ey'emisinde ng'ennaku z'omwezi 6 olwa Sande luno, ffe ng'ekitongole abaweereza bonna tumaze okufuna emijoozi mwe tugenda okuddukira. Kitukakatako ffenna okubeera mu Lubiri kubanga Ssaabasajja Kabaka kyo kiba kiragiro bw'aba nga amaze okukiteekawo nti ffenna tulina kubeera mu Lubiri. Ffe ng'abaweereza ffe ekyokulabirako, ffenna tweteeseteese. Nsaba abaweereza bannange bakole enteekateeka ey'okufuna ebyo bye bakozesa nga badduka, baleme kuddukira mu ngatto Ssaabasajja Kabaka ate mwe bajja okumuweerereza, naye bajje nga bambadde ebitagenda kubawa buzibu mu kudduka n'okulaga nti tuli kitundu ku kulwanyisa akawuka kano aka siriimu. Nkubiriza abasenze oba bonna abalina ebibanja ku ttaka ly'Obwakabaka okozesa omukisa guno nabo okwetaba mu misinde gino. Emijoozi gitundibwa buli wamu, gitundibwa emitwalo 2. Nsaba bonna bagyefunire, naye neebaza baweereza bannange nti ffenna nga abaweereza tumaze okufuna emijoozi gino era tuli bamalirivu okulaba nti tujja kudduka emisinde. Nina bannange abamu abamaze okweteekateeka okubeera mu kilomita 21, abalala bagenda kudduka mu kilomita 10, ate ne bannange bano abalala nga bwe mulabyawo abaseka bajja kutambula kilomita 5, naye bonna manyi nti bawulidde ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka twetabe mu misinde ku lwa Sande. Ayi Mukama Katonda kuuma Kabaka waffe.